we tuli tugulubana mbeera nga bulijjo. Chameleone alina okumanya nti omusango teguvunda ate tosobola kugumaza mbiro. Abonyaabonyezza mwana muwala Zaina okumala ebbanga ddene okuviira ddala mu 2015 ye yalowooza nti ajja kugumaza mbiro, naye era essaawa etuuse kaakati kyalina okukola kimu kumanya nti ebyo byonna byabadde akola tebimujja muyamba. Ffe ekintu kimu kye twagala bwenkanya. Zaina yateeka ssente nnyingi nnyo mu bivvulu bibiri e South Africa, Chameleone n'atajja. Kisooka byali 2015 n'ateeka mu cities 4, Durban, Cape Town n'endala 2. N'asasula ssente nnyingi, venues, bino decoration. Chameleone nga yamugamba nti nze nyine South Africa bandi gye mmanyi erina ebyuma ebisinga obulungi bye muba mupangisa, n'abisasula. N'amugamba nti sasula tiketi zonna, n'azisasula, n'asasula buli kimu kyonna ekyetaagisa. Woteeri wanaasula Chameleone yagamba nze sisula mu woteeri, nyina woteeri yange gye njagala, n'agimusasulira buli kimu kyonna. Chameleone n'atalabikako. Tugenda mu 2016 n'agamba kale kanzije nyembe ku luno ndiwe n'ebiri byesaakola, naye ku mulundi guno njagala nakunsasulira business class. Nyina ne kuru abayimbi abalala bangi bonna basasulira etiketi, bonna Zaina n'asasula, still n'atalabikako. Naye keizi n'abatulaba ne boobeera ggwe. Omuyimbi ali ku linnya ng'erya Chameleone, eyalibadde ku level ng'eyabadde Diamond Platnumz, eyalibadde ku level ng'omugezi Lucky Dube, eyalibadde ku level eza waggulu, n'otuuka n'okola ebintu ebyekyayi bifaananawo ebityo. Eri abantu batadde ku pressure, Zaina alanze buli wamu kubanga ebirango bitwala ssente. Process yonna okutegeka ebivvulu zitwala ssente. So nitumaliriza mwaka 2018 ne tuteekayo omusango. Zaina n'abanga ava South Africa n'ajja hearing ne bagifixinga nga talabikako. Era nga bumanyi process za wano kooti mu Jozero no nga bwe tuddayo bwe tujja bwe tugira tuti mugende mu mediation ne batusindikako mu mediation oba okutabagana. Still nayo n'agaana. Yagaana n'okutabagana. Kati ne tutuuka ne tukwata n'empapula okutandika omusavinga. Yali yagenda mu balo y'abakatende Sempeewo. Nabo ne batugamba ffe tetukyamurepresentinga. Kale ne tubeera nga omuntu afuukidde ddala gwekanyanya. Kakati Zaina abadde jjenkya n'eggulo wano buli kooti lwetaddeyo omusango ng'asasula ssente za nnyonyi n'ajja n'addayo. Kakati baali bagufikisinze nga 18 omwezi ogw'omwenda nga lwe tuddayo. Ekiyita waggulu otega wansi. Tugaa nti Mukama Katonda akutuwadde. Kakati katukozeseeko ku mateeka ag'ensi endala. Bwe gaba aga wano gakyaludde okutuwa obwenkanya. Ate waliwo ensi gye waddizaamu emisango egyo. Yeye South Africa. Erina systems ezaayo, erina n'amateeka agaayo, erina enkola yaayo. Ekirungi ffe abamu ne ttiimu yaffe Zaina nga at least system tugitegeerako. Ate ye ng'amateeka gaayo engeri n'egye ganaakola n'abanaali abakola talina kyamanyi. Kakati ne tugaaka tukozeseeko system eyo. Kwe kutuuka ku point eno ey'okugamba nti Chameleone akwatibwe. Chameleone yali mu woteeri era woteeri neesalibwako ne bajja ne bamukwata. Tebamukwata n'asooka ateekako emisinde emizibu, n'adduka emisinde emiganda kuddayo okwesogga woteeri kuba yali afuluma awo. N'ayambuka amadaala n'asooka adda mu luumu. Oluvannyuma ennyo of course n'ayagala adduke, woteeri yonna ne bagisiiringa, emmotoka mpitirivu eza poliisi ne zisiiringa ekifo.
n'asaba ateese. Ne tugamba oba akkiriza okuteesa twogera olulimi lwe lumu munnaffe Munnayuganda tumumanyi bulungi tumwagaliza bw'aba akkiriza nga yeemenye era n'afukamira mu maaso ga Zaayina. Okufukamira kwennyini si mu bigambo naye ku maviivi n'afukamira n'agamba nzikiriza kansasule naye munzikirize ngende nkole ekivvulu. Kubeeraawo discussion ezibeerawo oluvannyuma ennyo n'agenda Johannesburg okuyimba naye oluvannyuma eye Cape Town ne tugaa kale ebeereyo. N'agenda e Cape Town nga yeeyamye nti kaakomewo ajje ayimbe. Amale okuyimba kaave e Cape Town ng'amaze okuyimba adde Johannesburg asasule alyoka akomewo. Era eyo yali entegeeragana. Naye wali era sente zamulema okusasula wali ng'agatazirina sente nnyingi wezituuse kati. Okusooka zaali sente ntono, zaalinga total costs ezaali ziriwo miliyoni zaalinga 38. Naye kati byazaabonyaabonyaamu zaayi byazaakola byonna ne costs zajjainkalinga mu bya air ticket na bino zaalinnya. Kati zaalinnya zaagenda wala. Naye nga bw'olaba nti ebivvulu ebibiri ebitegekeddwa South Africa pangisa ebyuma eby'amaanyi sasula air ticket sasula kino olinaga nti sasula miliyoni 38. Wano wokka bakugamba okutegeka ekivvulu ne bakusasuza miliyoni 100, 8, meka 2 wa naye kiri South Africa sente zaali ntono nnyo era siraba kikyamulemeresa kusasula. Ne kati olw'okuba embeera nti costs zize ziri nnya bino na biri sente empitirivu. Tukyagezaako okukikwasaganya ne ttiimu y'amateeka e South Africa era ebyo sijja bigendamu nnyo okulaba nti amaliriza ensonga zino nga tannavaayo. Kye tukyakolako ensonga malozi zimaliriza alyoka akomewo. Twafunye amawulire akyapalapalanya adduka akomewo naye nga bwe gambye ekiyita waggulu otega wansi empungu teryabire.